Ebya Besigye Museveni munnange byakumulakira kubanga amawulire agava mu European Union ba diplomats bwe batyo munnange batudde wano e Kampala era nga akafubo kabadde kakubeera nti balina okuteeka gavumenti ku nninga okubeera nga eta Besigye awatali kakwakkulizo konna kubanga munnange okumusiba kimenya mateeka tekiri mu mateeka era bo bagamba nti eno illegal detention yennyini nnyini. Ne Bobi Wine avuddeyo munnange n'avumirirwa ekikolwa ekyokusiba Besigye agamba nti kino kikolwa kibi nnyo era kyaffujjo kyaffutwa ekyokusiba omuntu ewatali ensonga yonna n'okulinnyirira eddembe lye byonna wano tugenda kuba tubikuwa era kusa n'okubeera nti nno waliwo n'abawagizi ba NUP abateereddwa bano bwe batyo munnange balulojja nga lutabaalo byonna nga bigenda okubeera nga mbikuwa wano ku Uganda at large. Kakati munnange tutandikidde mu European Union era nga bano bakungu ba diplomats bwe batyo abavuddeyo nga tebali mu bigambo byabwe ne bavumirira ekyokusiba Besigye wamu ne ba civilians abalala abalangibwa ebyobufuzi ne basiba mu bumenyi bw'amateeka ate ne bawozesebwa mu makooti ba mu kkooti y'amagye. Kakati munnange akafubo kano ak'abakungu aba European Union katudde wano mu kibuga Kampala era munnange abakungu bano aba ba diplomats bwe batyo ne balaga okufaayo mu bulumi kw'ebyo munnange ebigenda maaso wano mu ggwanga ebimenya amateeka. Okusiba Dr. Kizza Besigye yabadde ensonga enkulu wamu munnange n'abalala bonna abasibiddwa ebyobufuzi okukosa munnange ne Haji Obeid Lutale bwe basibye ne Dr. Kizza Besigye. Kati ababiri bano Dr. Kizza Besigye jjukira nti munnange bakwata mu kibuga eky'e Nairobi November 16, 2024 era bwe batyo ne babeera nga bali ku misango egiwerako omuli munnange egy'okuba n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka okukosa n'okubeera nti bwe batyo baabalanga okuba nti balina pulaani emaamalako gavumenti nga baagala kubeera nga bafuna emmundu bafuna obuyambi bw'emmundu. Kakati okusinziira ku nsonda munnange ba diplomats bano aba European Union bwe batyo bakubye omulanga nga basaba gavumenti eya wano eye Uganda nti Dr. Kizza Besigye yali badde ateebwa mu Nnambiro kubanga bamulanga bwemage ate era balina okuba nga bamutwala mu kkooti ey'abantu aba bulijjo so si y'amagye ebyo byonna gye birina okubeera nga biggweera bwe batyo nga bagamba nti enkwata gye babakwatamu n'ensiba gye babasibamu oba gye babasibyemu tegoberera mateeka bwe batyo nga emphasizing lack of due process in the ongoing court martial proceedings. Mu kwongerezaako Bobi Wine era ayongereza ku ebyo byabadde ayogera ng'avumirira okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Obeid Lutale n'okuwozesebwa mu kkooti y'amagye era n'ategeeza n'agamba nti munnange lino ffujjo wamu n'ebikolwa ebibi ebikolebwa wano mu kutyoboola obwenkanya. Bobi Wine era ng'akisimbako essira nga mwasonze olunwe ye General Museveni kennyini nnyini nti ne administration ye okukozesa amagye ne kkooti y'amagye naddala munnange mu byebufuzi wano nga buli kasango konna abavuganya Museveni ke bazza bw'atyo abasindika mu kkooti z'amagye gye bawoleza emisango era bw'atyo n'agamba nti zino kkooti ez'amagye zikolera ku kontrol ya Museveni yalagira omulaba omulamuzi atudde awuliriza naye eri muganda wange nga alina gwasooka okukubira akasimu kasita agamba nti court adjourned ng'asooka agendako eri kati nkoze nti yozi nalaba wano musango gwa Besigye ng'omulamuzi alinga anyumirwa obunyumirwa nga ndaba atunula eno ngalinga aga nti anyumirwa luzungu ogera
ngeri bwetyo kubanga alaba ndowooza naye engeri gye basikasika omugwa tabitegeera. Kakati munnange bano ne babeera nga ba ignoringa beesulubabba constitutional rulings oba enfuga etambulira ku mateeka nga constitution bw'alambika, era nga kino munnange ne kibeera nga ate kireetawo okubeera nti ba civilians tebabakkiriza kubeera nga bawozesebwa mu kooti ez'abantu, babawozesa mu kooti y'amagye mu military tribunals. Kakati Bobi Wine era bw'atyo n'agamba nti ba officials mu kooti zino ez'amagye ekisooka tebalina legal qualifications, tebaasoma, basoma oluzungu basobola okulwogera naye ebyamateeka tebabimanyi, bawoza eno Africa gano magye balina nekirala kye bagamba awo nti oba oda ya jeshi, ndowooza omukulu kasita alagira kitegeeza oda eba eyise oba mukyamu oba mutuufu. Kakati kino nekireetera Museveni okubeera nti munnange asalawo nga bw'ayagadde n'abalagira nga bw'ayagala nga ali unchecked. Bobi Wine era bw'atyo n'ategeeza nti bamemba aba National Unity Platform abali mu 2,000 bawambibwa era bwe batyo bonna bayisibwako mu kooti eno ey'amagye mu kalulu ka 2021 ne mu kampeni 2020. Mu kiseera ekyo abasukka 2,000 be baakwatibwa. Bw'atyo n'atutegeeza nti abamu baateebwa nga Museveni amaze okubeera nga alayizibwa, naye omuwendo munene nnyo ku bo gwasigalayo mu makomera, era munnange bwe batyo ne babeera nga bawozesebwa mu kooti z'amagye. Era bw'atyo Bobi Wine n'alabula Chief Justice Owen Dollo ng'agamba nti ono alemereddwa okubeera ng'alaga obuyinza bwe nga Ssaabalamuzi wa Uganda okusobola munnange okuggyawo obutali bwenkanya buno. Bw'atyo n'akiteekako essira nti n'okulwisibwawo okubeerawo mu sisitimu eno eyesiga eddamuzi mu misango munnange bakikola kagenderere kubeera nga bavictimizinga bannayuganda, batandika okubeera nga kooti buli kaseera tabaawo mulamuzi simanyi yagenze kunaabako, yagenze simanya kugwira ki, kusiiga lipstick, bwe bityo be babeeramu. Ebyo nga bikyali awo munnange waliwo ba political prisoners abalala be baatadde, era bwe batyo batuuse okubeera nga munnange balaga okwesiima, naye ng'okwesiima kale newankubadde bagamba nnyama ntono okaaya n'erimu enkwawa, nga bakunguludde emyaka egisoba mu 2 nga bali eyo mu nkomyo, bagambye bannange kati tuli free, batutadde. Bino byayogeddwa Umar Magala ne ba political prisoners abalala bano babadde baweereddwa bail oluvannyuma kugambye olw'emyaka egisoba mu 2 nga bali eyo emabega w'emitayimbwa. Bano nno munnange bawerako era nga bali linked ku kibiina ekya National Unity Platform, bwe bati munnange baweereddwa bail era nga bano nno tebabadde mu kooti y'amagye wabula babadde mu International Crimes Division ICD wali e Kololo, era mu abo abateereddwa mwe muli Umar Magala wano nga NUP registrar owa Kawempe, wano n'amaze emyaka munnange nga binkutegeezezza egisoba mu 2 nga ali mu kkomera olw'ensonga ezitategeerekeka. Kakati Magala omusango gwe bwe mba nga ngezezzaako okunnyonnyolako akatono, kino munnange kyaleetera abantu bangi nnyo oba gwaleetera abantu bangi nnyo okubeera nga bagutunuulira engeri gye yakwatibwamu ey'amancoolo. 2022 kigambibwa okuba nti bw'atyo yawambibwa era nga bamuwamba be ba Joint Anti-Terrorism Task Force JAT wamu ne Chief Tenants of Military Intelligence CMI.
olwo nno munnange n'ateekebwa eyo mu Torture Chambers, oluvannyuma n'aggyibwayo n'atwalibwa mu makomera agamanyikiddwa, era abantu bangi nnyo munnange ne babeera nga beewuunya ensiba gye baamusibamu emenya amateeka wamu n'okulinnyirira eddembe ery'obuntu. Kakati okuteebwa kwe nga wayise emyaka egisoba mu 2 nti oba oliawo obuwanguzi obutono nga bwe nkutegeezezza nti munnange ennyama ntono okayana eri mu nkwawa, teri buwanguzi butono. Kakati munnange obulabikwa ng'obuwanguzi obutonotono eri bonna ba political prisoners wano mu Uganda. Nope, ng'era Bobi Wine bw'atutegeezezza ebbanga lyonna ebadde nga ejja evumirirwa engeri bammemba baayo gye bayisibwamu mu makomera eyo nga batulugunyizibwa, babakuba emiggo, bababuuza nti mutubuulire pulaani ki, pulaani B eruwa, lwaki muwagira Bobi Wine, lwaki temwagala Museveni? Kale kwegamba bonna basibiddwa mu circumstances ezifaanaganako bwe zityo era nga babonyaabonye nnyo. Kakati nga tusemberera akalulu ka 2026 oba oliawo lino essuubi nti kakati regime Gen. Museveni akirabanga oba oliawo ekitakyakola makulu nti bano balina okubeera nga bateebwa kabakkirize emisango kubanga bayinza ogituteekako basooke bakkirize nti bazza emisango egyo otusooke tubate nga tewaliiwo agenda kubeera nga tutaataaganya kubanga jjukira nti obujulizi tebabulina yadde n'akamu. Era omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi bw'atyo yategeeza n'agamba nti basanyufu kubanga kati bafunye essuubi nti oba oliawo nti abo bonna abaasibwa ebyobufuzi mu mbeera etali y'amateeka oba n'obwenkanya bagenda kuba bateebwa.